The Newsroom, where untold story is revealed. Anyawe ne basebo nyongera okubategeeza tuli mu season enkambwe tuli mu biro bya luvannyuma ate bwayingira omusota gonda kasita guyingira ennyumba manya ebintu ogenda byasa twatandikirako naba obunnabbi nembaga ati nalabye obusamizi obutabangawo nga bugolokosebwa nalaba obulogo obutabangawo mu maanyi nga buzuukusiddwa era nalaba obulogo nga buli mu Greek mythology mujjukira obutambi bale mu bukomyewo to the extent amakanisa mangi bagenda gaggalira ddala ebya serious to the extent abasumba bangi bagenda kubakwata Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mbanirizaako nati abalungi abatulaba era abatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo The New Exclusive Poteka Beyond at the Newsroom. Musibye mutya mwasoze mutya aboolyawo mu budde bwonna wootulabira ffe tugamba bugambe nti Mukama mulungi ekiseera kyonna. Olunaku olwaleero ndi ne Pastor Ron Kalungi tugenda beera nga ate tubaako ensonga zetwogerako. Ebintu bingi bye twebuuza mu bulamu bw'ensi eno tutunuulira abantu bagenda maaso n'okubeera nga babakwata mu nkwata etali nnungi ne tugamba yiyi Mukama ensi yaffe wano yatuukawo etya naye buli kintu kyonna ekigenda nekibeerawo bulijjo ogenda okukiraba nti kibaddewo mu nsi ey'omwoyo kibeera kyafuumingibwa dda so bino byonna bye tugenda tuyitamu bibaawo gwe nga gwe ki ky'olina okukola kiba kunyweza nkolaganayo gwe ne Katonda okulaba nga bino byonna bigenda okutuukawo ng'omanyi butya bw'oyinza okuba ng'obivuunuka. Yabaffe tutunuulidde ku bantu obuseegu bufuuse obuseegu bato obutambi mwoyo ki ogwo ogusinga okusikiriza abaana oba abavubuka okuba nga bakola ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo. Tulina bye twalaba wano baana bali ba Makindye SS bakola prom party eyayogeza abantu obwama eyalimuko ebikolwa oli byayinza okugamba naye nga birabika ebikolwa ebyemagombe tugamba nti guli gwali muzannyo yali documentary film kale tukitwalira awo naye buli omu ayina engeri gy'akirabamu n'engeri gy'asobola okuba nga akyanirizaamu so tugenda beera nga twogera ku nsonga nnyingi nnyo byenkoonyeeko bye bitono ate bye tuleese bye bingi. Musumba nsanyusa okulaba taata. Nsanyusa okulabako ssebo ng'obadde ombuzeeko nga gye ndi toyagala kunkubira kasimu nkulaba eyo ne bamuzeeyi kwezi basamike ku Unique Media nga mukwasaganya ensonga konzeta Musumba yansuula ke kalimu ke twasigaliza ssebo nakuba nawe obadde bize nakuba obadde bize era bwe wankoonako naga nina okujja ssebo. Wow. Twebaza Mukama abanyabu ne baseba abali eyo mbatumirako mbaagala nnyo amannya geego Musumba Ron Kalungi tuviridde kwa Rise Church onzikiriza okuyisa akalago kano taata Musumba abanyabu ne baseba omwezi ogw'omusanvu tugenda kuba mu kusaba n'okusiiba nga tukwegayirira Katonda okutuddamu okutwambaza ekyambalo eky'obwakatonda tunayambala ekyambalo eky'obwakatonda obutonde bujja tuwulira ebadde biyimiridde mu maaso gaffe bijja kuwulira ebadde byereekaana bigenda ku shatinga down kubanga bw'ajja taata byonna ebadde bireekaana bikuulinga bayibuli egamba nti buli lwavayo najja obusozi busaanuuka kati tugenda kwambala ekyambalo ky'obwakatonda kubanga gye twava buli w'oyonoona owejjako ekyambalo kino eky'obwakatonda nti ebyandibadde bikuwulira n'okusaba kw'osaba ne kutuuka kuba tekukyakola makulu. So tugenda kuba mu kusaba omwezi guno ogw'omusanvu gwonna n'okusiiba kyokuyimbira live ekiro buli lunaku ku Rise Church Uganda YouTube channel tubeerako nga tusaba buli saa 8:2 ekiro tubeerako buli lunaku mpozi Sunday tutabeerako ne buli lunaku tubeerako saa 8 ez'ekiro bagiyita the wake up call beerako tusabe mwezi gw'omunaana tuteeseteese era tuyita banjabo ne basebo abeegayirizi wiiki esembayo mwezi ogw'omunaana tuteeseteese ekitabangawo nga tuyita abeegayirizi mwenna gye muli twagala kubabuulira ku byama
emu tugenda kubyogerako wano mu programu yaffe twagala kubabulira ku byama ku bintu ebigenda okujja eri ekkanisa eri eggwanga Uganda eri Africa eri ensi yonna byetugenda okubabulirako ate tusabe Katonda ki kyatugamba mu biro bino kubanga buli season Katonda abako kyayogera mu buli biro kati abali mu biro ebyo kibakakatako ku amatuga mu kubanga gawulira nnyo n'owulira kikyagamba nga bwe munaakikola mugenda funa omukisa so mbayita mwenna banja bwe basa wiki esembayo nnaku tugenda kuba tulubagamba lwe tuli mu kuteekateeka so tugenda twagala tubaanirize era tubayita so ne support yo yonna tugyetaaga osogamba musumba kubanga kigenda kuba kinene tugenda kikola wano mu kibuga Kampala nga kinene tugenda kutimba tugenda kulanga ku radio tugenda kulanga ku TV tugenda kulanga ku YouTube channels zaffe tugenda kukola ebintu bingi mbegayiridde yina asobola supporting that cause mukama agenda tuwa omukisa namba njiga betaata ku support yonna gy'onooyimirira nayo enamba eri 0708 39 45 01 0708 39 45 01 eri takalungi roni bajja bwe basabusowa n'okunkubirako n'oyogerako nange enamba yonna support gy'onooba osobodde tujja jjaniriza ate era tugenda gikozesa bulungi olunaku olwo lugenda kubeera lulungi nnyo tugenda kutuula era mbayita mwenna n'abali mu byalo eyo bwe kiba kineetaagisa kuleeta baasi tuzisindike mu byalo abantu bajje bonna tutuule wamu tukuŋŋaane tukabirire eggulu tumanye n'ebyama ebiriwo banyabo ne basebo nti ekkanisa anytime from now omanyi tutera okwogera ebintu bino abantu bibitwala ng'ebyokusaaga anytime from now oba mu biraba gye twogera nebitwayogera mu biraba bibaddewo yes so mbabuulira eggulu lirina bye litwesigisiza tugenda kuba tubibagamba mukama abawo omukisa weewaawo omusumba Ronnie Kalungi amaze okubeera agababuuzaako nze Deni ajagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu twegatteko ku mukutu guno ng'osubscribinga okone mukadde kwanzigire mu personalize okateekemu all solofuna notification ku mbuuzi zonna ennyuvu ze tukuterayo munzikirize mbanjulire bannaffe aba Laika Mobile bagamba nti gwe yeetaaga okugula airtime oba data wa Laika ng'okozesa line ye ya Airtel oba MTN kw'olinyiga bunyizi star 217 star 543 hash osobola okwegulira airtime ne data wa Laika Mobile onyumirwe empeereza ey'omulembe ate era ey'omutindo omulungi ennyo nnyini ddala. Musumba Ronnie oyogedde ku ky'obubaka bw'oyina tulina embeera ebaddewo oba eriwo mu ggwanga ey'obunkenke tulabyeko ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakwatibwa oba oliawo mu nkwata etali nnungi abamu gye bayita okuwamba abantu engeri gye baabawamu musajja mukulu Erias Lukwago era n'ebifaananyi ne bifuluma nti awo no gwolaba aliko eno mu basement yange era bino ne bino bye bibaddewo bw'atyo olunaku lwajjo bamutadde eruzira embeera eno eriwo mu ggwanga ezze kubeerawo bubeezi bweti oba eriko kyeraga era nga Katonda aliko kye yali yatugambye banjabo ne bassebo nyongera okubategeeza tuli mu season enkambwe tuli mu biro bya luvannyuma oba oli mulokole oba toli mulokole olina okukimanya nti ebiro bye tulimu season ya biro bya luvannyuma tuli gye tweyongera buli lunaku olukya tweyongera okuyisemberera ebiro ebibi bayibuli byayogerako nti ekiseera kigatuuka nga abantu beeyagala bokka na bokka for God and my stomach tulina bano bannabyabufuzi badde obalaba nga ye obwongo bwe alwana tisi akutta akafo kali akatuulemu tulina bano bannabyabufuzi mubalabi banje bonna basebo ng'oli abaana b'abandi abayitirivu balugenze lwakuba ye tulina bannabyabufuzi abayitirivu nga bafuna emisaala mingi ninga abaana b'abannaabwe bali mu makomera beeyagaliza bokka so banje bonna basebo kambabuulireko kino mu season eno ey'ebiro eby'oluvannyuma mukama yaŋŋamba nti ebizibu bigenda kweyongera ennaku zino obwavu bweyongedde bungi bana ebwaka mu nsawo buwunya n'okuwunya luli omuntu yayogeranga naga nti siwulira sirinamu ssente bulungi ngera okiraba naye kati omutunuulirirawo n'owulira nga buwunya teyetaaga nakugamba nti mwavu ti ebintu tebitambula engeri gye byatambulanga luli kati byakyuse ti n'omugagga agamba sirinaamu ne yali alina okuyimirira nga takyasobola kuyimirira nze nkubuulira omwami omu yanvuze ku booda ennaku ezo nanga musumba
ekituufu ensi eggwawo nemugamba lwaki wa boda simulokole tamanyi bya mukama nenanga nkubuulire ku mizigo gyembeerako ngibaddeko ebbanga naye bonna be nali mpangisa nabo nga n'abamu bansinga ssente bazeeyo mu byalo koze lwaki ate ssente zisasula ennyumba bakyaziwena kubanga nyina ennyumba naye essuubi liri mu ggwe landiroodi essuubi alirina mu ggwe kakati bajja bwe basobola ogenda okulaba nga omwezi guggwako n'ogwokubiri libanga byakusaaga n'ogwokusatu ogwokonnogawa kanzituka ennyumba y'omukazi oba ey'omusajja kantandike kati nangamba nti abantu baddayo eri mu byalo ewaabwe kyokka nga ne gye badda nayo si birungi so banyabo ne bassebo ensi eyongedde okuba obubi ate egenda kweyongera tukyakabya kajanja amazima ga Katonda mu ggulu okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukuba butonyerera ensi egenda kweyongera okuba obubi ono mulaba bali mu bannabyabufuzi bwe bakwata kati badda ku kanisa abasumba yes nti ono yanjogeddeko bagenda kukwata ffe waffe tumaze omwezi mulamba tetukola overnight baatuyimiriza nina byogera nti kigenda kusa ku makya bagambe kati kanisa gundi toyina kugira tebatuwa reason ntuufu yedde bekwekamu ebola eno baatuyimiriza overnight temujja kukola kale Sunday service mukole naye overnight teziri era tetuzikola simu order from above nti awo kanisa Sami wa Unique Media omanyi twakolanga naye before kamera ye ne bagitwala bamulumba emotoka ne parking wali ne bamujjako essimu ne mutwalako ne kamera ne laptop wanje esebo tuli ku level banjebo de basebo nga ne kanisa erumbibwa mpola mpola bagenda zisenda mpola mpola bagenda kujja mu linnya lya noise pollution mpola mpola kanisa bazisende omanyi kankubulye taata bw'obona okubibwa Katonda asobola okunoonyayo akantu akatono n'okubibwa kyekimu ne sitaani bw'aba anayingira mu bulamu bwo n'akoozinga damage ennene mu bulamu bwo akunoonyaako akajja akatono k'ogudde akajja akatono bwe kati katayina eddo akatono bw'akafunamu n'afuna chance eyo aba ayingidde ate bw'ayingira omusota gwonna kasita guyingira ennyumba manya ebintu ogenda byasa wanje kuba mwakafaananyi omusota guyingidde oyina entebe oyina sideboard oyina biki kati gugenze wansi w'entebe ate jjukira mutemu okutemba okwo entebe oziyuzizza guyingidde wali ebikopo eby'ebbumba toguyitemu nange vaayo ogenda kukuba nagwo okuba ebikopo kati omusota gwajja already tuvuna mbagamba mu covid omwe mtu kuvandaga ngangamba omusota guugo oguze ndabo omusota guyina emikono n'ebigere nga guva wansi mu bunnya nga tegulina maanyi eddoboozi ne liŋŋamba loni omusota ogwo ogulaba konzeti ye ne liŋŋamba nti ogwo omusota guze gugenda kugejjera n'okukula n'okufuna amaanyi ku musaayi gw'abantu gugenda kugejjera n'okufuna amaanyi ku musaayi gw'abantu ng'abantu abo kugenda okugejjerako taata be balokole tovalaba bakanywa omusaayi bwe mankunyumiza bakanywa omusaayi bakanywa omusaayi bonna we babeera taata omusaayi gw'omukkiriza gubawo amaanyi leka musumba tegulinga musaayi gy'abana abalala gwanjawulo omusaayi gw'omukkiriza ensebo gwanjawulo kugwabalala era bwe baba banywa omusaayi malwaliro nyakwogera ku malwaliro mu malwaliro ago gye tugenda okujjanjaba bw'ogendanga mu ddwaliro olina okugenda ng'osiibye eddulaayi omulwadde waleme kufa tulina bakanywa musaayi tikankubulyeko omusaayi guno gwe tugaba ogulaba ekimanyi nti waliwo abagula mu bipayinti ndi banywa omusaayi tulina bakanywa omusaayi nga tebalya mmere tulina abagagga wano nga tebalya mmere nakunyumizaako olunaku lumu omugagga twagenda okuziika mu famire gwe bukojje wa maama wange ntutuuka okuziika abitiibwa omu ku baana bwe bukojja wa maama manager wa bi omu wano Kampala y'amaanyi
abali mu kitongole Rotary bikyebyo ne bajja abasajja ab'amaanyi abagagga wano bagagga gundi ne bajjaawo kati ntuuka mu layini y'okufuna emmere natula mu tenti yaabwe abagagga security mweri bambadde black ababambali bya black omusajja munene wano Kampala mugagga nagagga w'amaanyi erinnya liri tubanga abeddira ekimbo bobuziza amanya gange oso mutegeera akati tuyimirira mu layini y'emmere nzijukira bulungi yafuna ebinyeebwa n'afuna ejjuuni n'afuna n'akamonde n'otutooke tutono bye yalya fene tuli omuceere matooke nga bumanyi olya variety nali mulinaanye bwe twavaayo yafuna emmere yansooka nenzija muyiteeko kyenva muganga kankubuuzeeko mukama wange nenkutama mubuuzeeko nangamba nkumanyi kubanga nali natandika dde okukola obutambi buno nangamba nkumanyi kozi olabika omumanyi leka inawe wandaba nemugamba oba tukyalinga ennamba tunanyumya mpe ennamba yo nanga nze yange ejja kusumbwanga bwangamba nangamba naye mpe eyiyo naayita omuyambi we muwe ennamba yange ajja kunkubira mu free time ye twogere musajja waali awo w'amaanyi munene wali mu Kampala w'amaanyi abamu mubeegomba mukama singa onzijjukira bane nompa ssente ng'omusajja oyo nera ebintu byesikyakola musumba nina gwenda byo ku internet mukama atambulizeko mafuta ago I tap into that anointing I tap into anointing. Which type of anointing am I tapping in? Togamanyi osegede tata akati ntuuka nteeka emmere bwenti ku gundi eri awo akatebe akali awo nkutama nzijeyo jjukira omuntu mukulu olina okukutama tolina kusiga nga oyimiridde nzijeyo peeni mpandiike n'akapapula ennamba njiwa omuyambi we nga waali awo njimuwe yajiwa omuyambi we kati wakati mukugira bwenti nzijeyo peeni nyimuka bwenti mutunuulira ng'emabega w'omwami ono kyali ono alinayo kiringa kinyira ebinyira obimanyi biringa ebiwundo nga kimuli mu mugongo nga kinene kimusinga obunene nga kiriwo ekintu kyewujja mu mugongo bonna abatudde mu tenti tebakiraba nze akiraba nga kigezaako okuŋŋamba togeza tekyayogera naye nategeera kye kiŋŋamba nti togeza n'owayo ekinamba kyo togeza n'omuwa ekinamba kyo era ne mukataata kangende nfune wali akapapula kano kenda katono nfune ennamba ngenda kudda awo eyo tenti nagivaamu n'akatebe kange nenkeegaana kubanga nategeera abantu bano bayina emyoyo mwe mulaba bagagga kuvuga kankuulye taata ku percentage y'abasajja abagagga mu nsi percentage y'ekinaana kinaana ku 100 bayina obugagga bwa mizimu kubanga sente ziri spiritual za mwoyo gye zikoma okuwera mu bulamu bwo gyokoma okufuna sente ssebo wange gye zikoma okwogera kibadde n'omukazi omuneka naye ng'akabina takyalina talina ebbere nga bw'abamukobwa ati tobaako walalawo tosobola kuyiiya kale ono abiri wawaka funa yuka saidi kiiki nga kaana kato mbasanga abasajja nga mukulu alina akatwe kaboona naye ng'alina omwana abandi omuto yandibadde mu maka g'omuvubuka ono yandibadde ne mukadde munne nga n'abamu bafumbo ng'alina omwana w'abandi webali ssebo tubalina tutambula nabo okitegeera kati namwe abaana ab'obuwala mmwe ne mubuukira ati olaba omusajja avuga emmotoka y'amaanyi bagenda kuyingiza endagaano z'olifa teweerabidde kitegedde so abagagga bangi bakozesa sitaani bakola saddaaka bambala ebigoye ekiro nga bya kale emu ne batandika okuleekaana mu wooteeri zaabwe bafuuka embwa ne zirya ebinyamanyama babasuulira awo ebigumba byaddala nalabako omulangira Ndawusa recently ng'agamba mulimu abasajja bakulu mu bitundu ebyo ebibeeramu abagagga bekyanja beki babeera mu mabaala ekiro 8 ogw'ekiro 9 naye nga n'agulira abawala awo omwenge naye nga bw'abatwala ewe tabatwala we naye alina byali mu bakola ki batwalira era ng'agamba abawala abato bannange mubeere mwebeereremu balina okubaamu amagezi omuwala gw'ogamba oli awo saba mukama mpa omusajja mugagga kituufu okyagala mukama mpa omusajja omugagga bwe baganda b'abalenzi abatalina ssente ani agenda okubatwala ani agenda okubakkiriza nga nabo tebalina
Katonda takuwa kyoyagala akuwa kyeweetaaga. Katonda takuwa kyoyagala wabula akuwa kyeweetaaga. Naga gundi gwe weetaaga omukyala. Oli mu nnyumba taata opangisa lenti taliiwo gwe omusabaza ttaka agenda kusooka aleeta eza lenti osasuleko emyezi egiwera then olyoka proceedinge ku kiri. Wano bakubanja juga ne bwova mu nnyumba nga badde bakubanja ng'ogidduseemu mu nsi y'omwoyo osigala obanjibwa. Ebbanja lisigalawo lyeriri ebbanja liba bbanja era gwe alyazaamanya banno kukaguwa ekigere ekimu kiseererawo ogenda kuddayo waki tewasasula ndi munange nali saagala nti kati ngaffe tetwagala gwayo. So taata kyenjagala okugamba abantu bano abaana ab'obuwala mbegayididde naddala mu abasoma ku university ebyaddala ddala abantu baliko amabeere embwa zigayonka zigayonka embwa waliwo essomero nakunyumiza essomero olunaku lumu nakunyumizaako ku ssomero dayirekita w'essomero abazadde abavuma naye akuvuma leero n'akuwemula enkya n'oleeta abaana. Director abavuma nakola buli kimu enkya ate nomaliriza n'oleeta omwana nga omugambo nange ensonyiwa nakunyizizza n'oyombamu ku katono naye ng'ebyaddala babadde obalaba yakuwemudde. Omanyi lwaki ku ssomero abaana bonna abaana ab'obuwala baba ne kanulaazi gwe bugendako ku ssomero essomero lyonna lyogendako ng'abaana balina zikanula balwala manya bali mu bufumbo. Musumba wali abaana abatalwala musumba na waliwo ekisukka nze n'essomero linakyalako taata ng'abaana balwala bayitirivu balina zikanula bateekako n'omusawo ku ssomero ajjanjaba abaana. Mu nsi y'omwoyo omwana abanga azaala mu nsi y'omwoyo essomero liriko ekisambwa ky'abawasa. Kati omwana oyo bwe tutuuka okunoonya omwana ayinza obutamufuna asobola okuba n'abaana ab'omwoyo basigala erimbirooto olw'otwoleza abaana olwo yanyumiza nga musumba mbannange neebaza mukama obuweereza bwe nnina bw'amaanyi koze buliwa nengamba ndootanisitudde bibebi ndootanizadde bibebi kati ekyasemera lose nga nina abaana babadde bayitirivu baninga balabika bulungi naye musumba nina abaana babiri binadde nsitudde omu ng'ayina akakira n'entyamu ebyo byana bya mizimu babazaalamu. Akati taata dayirekita w'essomero lino buli mwezi waliwo omwezi gwe baamuwa bakuŋŋanya bidayipa by'abaana babita bipampa biki diapers byebiki mu Luganda. Pampa nayo kampuni ya diaper naye twagigana waza tukiyita pampa erewe tuyigenderawo kati akwata n'akuŋŋanya n'akola kajuisi bamukoleramu kajuisi n'akanywa jako mukanywa ng'akwata obwongo bw'aba n'abaana agoba nti awo yo temuleeta tayingira ssomero lino. Musumba ali mu baana 10+ sokoleke secondary basasula kakadde kamu n'ekitundu senior 1 bakwata bidaipa abiri ne bakamula n'akamula kajuisi n'akamula kajuisi walaba bannyini yo babitya akanywa anti kati yenkola ya sitaani buli gwolaba nga ali successful naye ng'alina emizimu manya ayina ekyakola nga kimulumya okufuna obugagga obwo. Nafunako omusajja ku kyaki ng'ayita olubuto bwe ruti era ngamba musumba nkooye nga paakinze wali benzi nandaga amaka kalina ng'ennyumba erabika bulungi apaakinga benzi zokka zaavuga babatera okuba n'obuntu obu nga kyakola kimu kyokka baba n'obusaati nga bufaanagana nga bwomusango oyinza ono kyali kasaati takavaamu kumbe keekamu batera okuba n'engatto nga zifaanagana zeezo like bamuwa ekintu nga kimu awula ku balala Katonda bamwandooza benzi nti vuga benzi zokka. Ekyewuunyisa kye kino taata omusajja yaŋŋamba musumba mwe muba mwebase 89 ze nga ndi masaŋŋanzira eri ewaffe mpuluguma mpita ssente nga ndi bwerere enzira kya nnyuma nga bw'otunuulira banna yadduka dda ekyennyuma amazima ga Katonda yenna ebibuto birimu ebigundi kati agenda bikubagana ne mugamba buli lunaku musumba abantu bakola saddaaka ssebo
kakati ate n'ekirala kyakyase ennaku zino saddaaka tezikyali kukusala mutwe bwe bakuggyeko omutwe bakusaddaake ofuna omukazi yeebaka naawe n'obeerawo omwaka ogwo n'ofa wanje abasajja beebaka ku baana ab'obuwala n'amala emyaka egyo 2 oba 1 n'ofa nga tewali trace yonna eraga nti yayitako wano n'afa kino nga bwe bakuwa obutwa ennaku zino baŋŋambye nalabako barankinga Uganda bagirankinga ku nsi eziri mwanje nnyo ez'okuba n'obutwa obuzibu bw'emyaka 5 emyaka 10 kati obeerawo ng'oli fine tolina buzibu emyaka 10 gye bagiyita oginaatera okutuuka ogenda otandika okuwulira nga alusaazi kumbe ekyenda kyavunda dda osobola okubeera yes nti abantu beegatta sacrifice mu sexy kubanga sexy kusinza ani gwokola naye sexy kikulu naye n'ekyo kikulu nnyo muntu kyoyo gwe oyinza okuba oli ku mbizzi ng'eyambadde ekifaananyi kya muntu gy'okakasa esebo n'otuuyana n'okola akanyama anti alina ssente mbizzi era abantu wano mu kibuga balya embizzi tebagirya newooma ne bagimalawo beegatta n'ensolo nga tebamanyi okitegedde taata awo we tutuuse kyova olaba bw'obanga kati gwe omwana w'obuwala nawe omwana w'obulenzi nga walokoka njagala otegeere kikulu okubuuza Mukama ku muntu azze mu maaso g'okwogera naawe tulina omuyimbi wano yawa obujulizi before w'amaanyi kati mumbejja Magombe omuyimbi oyo taata baamuwasa n'agenda bulaza ajja mu kyaki n'amugira kati nfunye abantu bwe bati abali mu kkowe eryo nga babajja mu kyaki kansooke muwala wange omu yankubira essimu ennaku ezo langa amusumba omwami namusanga mu kyaki ng'ayimba mu praise and worship team bulaza ne mwagala nnyo nanjigiriza n'okusaba nampasa nemugaa mwamala period kinanga emyaka gyalinga na 8 gyali mingi nga tuliwo mu kyaki bwe yampasa ne tuyingira ne tugenda muwane muunu ne tudde ewaka n'aŋŋamba mukwano nina kyejagala okulaga najjayo akatalabuusi n'ekkanzu namugamba nze sirokokangako yali nteeze ggwe sikulaba ngozeyo abalokole basiru muyimbi abadde musinza ku katuuti nga n'omwoyo ajja kyova olaba njawulo ne basebo sitaani yabeera mu kubeerawo kwa Katonda ebbanga ddene asobola okuyiiyayiya n'okufumba okubeerawo kwa Katonda nga si yeye era abantu abasinga basisita bano batera okusiyirizamu mbw'omwoyo aze omwoyo omutukuvu okakasa mwoyo omutukuvu nga wano tulina abakola ne abakola neki eswebaze abantu bafumba okubeerawo kwa Katonda nga taliiwo ebyaddala taata abamu ne boogera n'ennimi kati twafunye aboogera ennimi buli kanisa eyogera ennimi taata omusumba ng'abafoosinga lweyanga amusumba omusajja yatugamba mwogere ennimi gwempulya nga toyogera ennimi owedde olwedde talina ate ennimi taata ennimi omwoyo mutukuvu yazivuga buli lulimi lwe kati lujja mu kiseera ekituufu terubaawo buli kadde terubeerawaawo kajanja na lugezigezi abalokole banemufuusa ekirala ekkanisa yonna buli omu sisita atanaaba ayogera nnimi ye kati oli atunuulira soda nanywedde ekika kyejjo fanta natandika fanta blasi mirinda lawasi siri n'alyoka ayogera ebika kati waliwo n'abatunuulira obuviri bw'abakyala
na gira kutakazinda sister Musinza wivula salaba wivula oh pensolisisi mviri chizo manyenda oina mviri chenda zo sipanyi nyo mviri za makazi engere jatali gwa wetegereza abasomeni abogere nimi aswa nokogera amanya ngaga muntu kanatandika nange kalonji yasa kalonji rese roni mata yara roni bate ayogera roni bate Bekatemba ali mu kanisa yo mulembe gwave obunafu buli mu kanisa ndi omuzanyo gufuso omuzanyo tata abantu bazanye nolabire de omusumba nga ayogera birala ngali mu comment ali Kasoliate atunulidde Kasolya era omulabirawo Kasoliate teba akasereka bote bulungi tate ayoka message agiso omuntu akasolya teba akasereka bulungi n'emisumali ate tejanywera ate enseno giraba katika nkubulye tata omuvubuka nga bamusanga nga omusumba jamusanga kumuzindalo yekute kumuzindalo ayogera Mungu wema Mungu bati abaforcing okwogera ennimi ye ayogera Luswayiri si lulimi ngamubuuza tata nga toyogera nnimi nabwa musumba ndi mukuwerwanako ndi ku Luswayiri si lulimi Mungu wema nikukunda cyane nikukunda ikapa ye kanisa yo mulembe ndi osanga omusumba n'abagamba bakakamwogere ennimi n'abakakamwogere ennimi ninga tata omwoyo omutukuvu wabeera we bintu byekola byokka tetuyina kukaka kituufu ekyo kyovula obuzibu bwonna bwe tusanze tata n'ensi okwongera okufaanana bwe tuti nga ekkanisa tetiisa so bino byonna bye tulaba bizzirwa kuba nti ekkanisa yebaka twebase era eddoboozi lyaŋŋamba ku musota guli nti guvuddeyo lwa nsonga amaaso gammwe tegalaba wangi taata tuwoza mbu tulaba ndabye okwolesebwa mba naye ndabye gundi ndabye kino amaaso go tegalaba totulimba tegalaba nti emyoyo gizze ne gituyingiramu nga tetulaba bati tunne ku butuuti bakuba ennanga bakuba gita ze mukama katuuti ke waffe akabubira akabubira tumanyi n'okuteekateeka omuyimbi ajja aweerezeeko mu bantu mukama nagamba oyo temumuleeta Katonda waffe mutukuvu Bayibuli egamba nti n'abamusinza kibagwanidde okumusinza mu mwoyo ne mazima ani asinziza mu mwoyo ne mazima ye muntu atuukiridde Isaaya 5:14 ti mu butukuvu n'obutuukirivu mwe tunayima okunywezebwanga onoobanga wala n'okujogebwa lwaki ekkanisa y'omulembe gwaffe ejogeddwa kubanga bajjabode basebo tetutuukiridde buli musumba awoza for God and my stomach buli omu kyaliko afo kasinze ku bibye tutegese olukungana luno lwembagambye ogenda ndaba bagenda supportinga naye bateekewo ekintu nga kyansi ojja kulabayo n'abalokole kankubulye ebivulu byensi abalokole babeeramu bagula tiketi naye omwana waffe ategeka wano nga mulokole n'ayimba gwe byonna mu byonna notagendayo abayaye naawe akati ffe twaze mu takisi ne makisado Bayibuli gamba temufaananyizibwa ng'emirembe gino naye mukyusibwe temufaananyizibwa ng'emirembe twagadde okufaanana ensi nga bw'eri kyova olaba tugifaanana buli gy'ofaanana ensi amaanyi gakuggwamu taata leero singa teri muntu government official asobola kuyimirira n'ayogera ng'ekkanisa ng'eyogedde n'agiddamu ba Eliya taata bayimiriranga ensi n'ekankana tulaba oniyo ne yafuka Samwiri yafukako gundi amafuta yamuteekako amafuta tumulaba nga azze okumuteekako amafuta Dawudi Bayibuli egamba nti taata wa Dawudi yali ani kazi taata wa Dawudi gundi Yese yamulengerera eri Yese yali wamu n'abakadde bamulaba naga mukama waffuze mirembe leero vaayo yimirira wali bagambe Yesu alokolera alonye bakutwalira mu tuluba ly'abazoloto oyo mulalu ayo bisirusiru mugobe njagala mulokole ekitiibwa kya Katonda kikomewo eri ekkanisa ya Uganda abantu nga kye twogera kyekyo niba tunyooma
ekkanisa bagisenda wali teri kanisa esobola kuvaayo teri musumba asobola kuvaayo teri muweereza asobola kuvaayo kuteekawo naye nga tusomye tulina ba lawyers tulina abeeta buli kimu buli sekita yonna mwetuli naye tutuuliddwako lwa bunafu bwaffe nina obulumi mu mutima taata nga Katonda buli lwaba ayogera nange Yesu buli lwaba ayogera nange ayogera munakuwavu ayogera awulira ennaku nga munakuwavu nnyo kyeki munakuwaza Yesu ekkanisa gyakomawo okukima teriiwo ndikumamu akafaananyi nga bagambye abagole nti bane mwangu obudde butukwata bano abagenda okuwerekerako n'obasanga nga bali mu kkuba bijanjaalo abadde balina okuwerekera ng'esaawa etuuse n'emmotoka zipaakinze bali mu bijanjaalo bakuba kanzu leete kanzu mwana gwe ate nga kuliko n'abakyala se twali tugenzeeko okukyala ku mukolo ogumu obudde ne butuuka emmotoka mwe zajjira nga nazisasudde nze yasasula emmotoka zonna ezagenda ku olwo naye obudde ne butuuka abasajja nga bagamba obudde bwe buno musumba ng'abakyala bali mu kwesiba bigundi bikooyi ne balyoka bamala essaawa n'essaawa bali mu kweraba mundabira mu wano feesi egizeemu oba egize gyongereko ka meekaapu leeta akayero akabbulu kateeke wano amaaso gateeke babanga bubaata nti abamu asiga kwa okitegedde taata n'abeera awo ng'alina Jezebeli products zaali mu kwekubako n'alwawo mugenda okudda eno tutambule tugende ng'obudde bwagenze dda ekkanisa Kristo gy'atunuulira gy'ayagala okukima si ye ekkanisa gy'ayogerako nti eyo biro eby'oluvannyuma erisinga eyasooka leero twandibadde twogera kukuta abantu n'abantu okubatwala mu makomera n'abantu okubawamba n'abantu okufa twandibadde ekkanisa ebyogera olaba ani ayogera ekkanisa esirise ne twebuuza bino byonna biyinza kukubaawo bitya nga waliwo omusumba ekkanisa Katonda twesigisiza bu TV atwesigisiza bu radio atuwadde amaloboozi twogere naye amaloboozi tetugakozeseza nga bwe tulina gakozesa balina n'entabamadiini interreligious council ebyo byakiyayi netavaayo nayo okuyimusa ddoboozi ebintu kati kankubuulire mulidda temuddanga gye bali wabula balidda bwe ntambula tola atutudde wano mwekamba buliko n'ekyo ekya interreligious council tebangolokokerako nina amasannyalaze nze ekyo taata nga bwe tutudde wano bayibuli egamba nti babiri oba basatu no babiri tebasobola kutambula babiri ababiri tebasobola kutambula babiri wabula nga batabaganye mukanyiza yes tutudde wano omwoyo afugira mu ffe ali omu singa abadde ng'olina mulala tosobola ne bukya ku makya ndeeterayo omusamize ntuule naye wano tulaba ani anaava mu katebe obanga emyoyo egitudde mu bulamu bwaffe gyanjawulo tewaliiwo waliwo kye twasomanga simanya negative simanya pose simanya repair simanya positive yes attract each other yes kati emyoyo egikwatagana gituula tegikkaanya kati Katonda ali mu nze ne Katonda waabo wabasamize banyo ne sebo wanjawulo tetusobola tuula mu kifo kyekimu okitegeera taata abantu kambo buli oluusi ngamba Mukama oba ffe twasirwala obutuukirivu oba twasirwala obulokole oba twasirwala ti omusumba noleeta omuyimbi katuuti n'ayimba omuyimbi w'ensi nga byaddala kati oluyimba lwayimba olulabira ddala message gy'asindika agisindikira omusambwa ogw'omu mazzi n'ajja n'ayimba amazima ga Katonda noleeta omwana wo akoze embaga mu bayimbi bonna abalokole boolaba gwe nolowooza kuleeta jju n'ayimba muleeta ka n'ayimba bane wabaawo ekikyamu there is a connection eri hidden tosobola kutambula na musamize nga temukaanyiza kubanga emyoyo egitudde mu mmwe gyanjawulo sabatuula awo bonna mu kaguruupu ne mukaanya yesebo so omwoyo ogufugira wakati awo gwe guba gubatwala ategedde akitegeere okitegedde ekireeso ekkanisa taata okufaanana bwetyo olwaleero mu ggwanga lyaffe tunyoomebwa banne tuvumiddwa tuli basiru tosobola kubuulira mu bbaasi ne mutavaamu akuvuma ekkanisa yaffe yes mwatutama abalokole nina omukyala gwe nalaba nga abuulira ennaku ez'enjiri n'akola pressure banna n'akuba gundi 180
190 atya yakola ati amagulu nakama ye mujja kulokoka yes wakalaba tewayomba bituswa bunafu bwa kanisa nti kanisa tuweereza n'ababulizi b'enjiri abali afubeki ti oli alokoka leero nagamba mukama yaŋŋambye nembulira enjiri ogenda buulira ki kyembadde n'ogamba musumba nti obuzibu bwe tusinza okufuna mu kanisa buli bumu bwokka nti tetukyalina baweereza basomeseddwa aye twalinanga ennyo apostle by the way yafa nga asimba yali mutume naye nga bw'atandika ekkanisa era agiteekamu omuntu oyo asadde nga yalinanga ekikolwa kye kyatera okugamba nti oyo omwana wange amaze okusomoswa asomeseddwa ekitegeeza buli kyagenda okukola either kimpeesa ekitiibwa nga nze oba kikyonoona so nga tajja kubaako omuntu gwa baakinga ng'akimanyi byagenda okukola biki n'olwaleero endiga ebadde mu kkanisa ekeera wali n'etandika ekkanisa kuba mmanyi okusoma bayibuli nja kuginnyonnyola n'okusaba nsaba ne ŋŋamba sitaani vaawo sitaani genda omusumba Kasanga ati awo yalina omutabani ng'atambula naye amukwatira bayibuli mukadde ekkanisa ejjuza nene naku ne lukya omutabani ne batandika omulootera ebirooto twakulabye ng'okola ebyamagero mwenye awo batandika abasendasenda twakulabye ng'okola ebyamagero andi kati bulaza ayina omukono guli guti balaba bakiya leaders bajja naloosenga mukama ayina kyaŋŋamba yaŋŋambye ogenda kubeera muweereza w'amaanyi ate kwotambudde n'omusajja ow'amafuta ono ogenda kubeera n'amafuta mayitirivu teweenyooma naye n'atandika okubiroota sitaani aguddewo oluggi kituufu omusajja alina kubeera w'amaanyi ono naye obudde si bwe bwo ebiro si byebyo nga bulaza tava mu kyaki eno ng'akola ebusukkakko b'ekkanisa ewaali ekifo ekyamangu omukkiriza wa mu kkanisa yamuwa akafaawo nga ttiimu ennene eya kyaki egenda wali takoze deliverance abantu tebagwa emisimu tegigenda omwaka nga tegunnaggwako taata kino kyekyabaawo nga mu kwaya abantu 8 bali mbuto za musumba mu bantu eno abali eno abantu nga 7-6 bali mbuto za musumba ekkanisa neegwa ogenda kubuulira abakazi bo tosobola kubanga bonna bakumanyi laba nnooyo abuulira naye mumanyi bwafaanana ne bannooyo obupale tamala nako ye fulowa nayogeza amaanyi ne baggubagu amanyi bakabasumba abeerawo ng'atunulira bbaawe najjukira ekiro tekimala nako asabira abantu amanyi g'ekisajja alina gakikazi amanyi abaana abo n'abaana betubeera nabo abaana baffe waka ng'okimanyi nti taata abaana betubeera nabo ewaka balaba nga oze okuwa obujulizi nze mukazi wange simukubangako kino ekiyaye nga kiyaye nnyo guno ogusajja ninaawo omwana gwe nalabye ng'atadde ku sitatasi n'agamba taata webale kubeera omusajja n'otukuza ng'otwagala ne maama nene nzijukiramu olunaku natuula ne maama w'omwana oyo kuba yalaba mukwano gwange ndowooza nagakajja kunjagalira omwana ne tutuula ne tunyumya naŋŋamba olaba mwana wange nfumbye naye nfumbidde ku bugulu omusajja oyo ankubye tamukubye amputudde omusajja ankoze buli kyomanyi ekiki ankubye nentuuka n'okudda ewaffe nene ŋŋamba abaana bange kyokka oba okyali ku baana ng'olina omu kati baapo bali 6 kati nkyalaga wankaddiyo ani anandaba nembagubaggu kati natunulidde ne ŋŋamba taata gw'owanda naye yali taata kikaaki yatuuka n'ogala oweerera ku baana maama n'afa nabo abaana balaba nkugambye abazadde muwa obujulizi mu kanisa abaana ne bagamba taata ogambye mbogula emmere eka mukama talina lunaku lwe yali agize kulemesa kuwa sente ogula emmere nze sendangako abaana balaba ebintu naye nga akimanyidde ddala bulijjo muyomba ne maama lwakawala ate nga akamanyi kaali kakola mu nnyumba yammwe nga wakasooberiranga nga n'abaana balaba Masumba nina ekintu ekinsobedde waliwo omuntu omu nkyala mukozi mulimu mulungi
accountant ne baawe kyekimu ne tebabeera bonna ne buli mukozi omukyala gwaleeta ewaka omusajja akola ki amwagala ate tebabeera bonna batya ogambye tebabeera bonna alina omukyala omulala ewalala enajjayo buzi yes naye mu kujja okwo obuzi ate taleka bamaid buli gwe baleeta era ate alina kodi emu gyakozesa abagamba ku ngeri gy'okolamu ebintu bino ono tokola ki ono tamanyi oba kyakulirawo kakati taata oyo kaseegu kati bw'obeera musajja tubakubiriza mwenna mu abasajja njagala tukule bw'oba olonze omwana w'abandi nti gwe mpasizza yoyo lyerigatto lyogenda ogguluba nalyo buli we liseeseetuka eggatto towulira nga likugenda gye wamugja eri Katonda addemu agira obugwa buno bukole butya buddemu bunywere engatto ebeere ng'ekutuuka bulungi kubanga buli muntu Katonda yamukolera engatto kati banye bone basebo ebiseera ebimu naddala ffe abalokole tukozesa amaaso gaffe okulonda abantu n'olyoka ogwa ku mukazi ng'amaaso gali olw'okuba omulabako obulungi n'omutwala mu nnyumba n'atandika okukwendako ng'amaaso gamuli mu ngalo gati buli gwasanga amutunire buli omu amwegomba buli kyona n'abatanaaba n'abakola ku geeti buli omu amwegomba buli amaaso banenzi oyo omukazi bw'ato saagalira ddala kati n'omalirizanga akusindiikiriza olwedde wamukuba empeta akusindiikiriza okufunayo omulala naawe omulumye ezo incidents nzirabyeko kati ofunayo omulala nawe anti omukazi nga bw'akinkola ate yeegaana nange kanfuneyo omulala kati laba nofuna ekirwadde kati ate ekirwadde bwe kijja olina okitambuza okitegeera newaka kidda newala n'okigaba n'omukyala naye n'akikola atya ne famire gyemanyi bo bakola gumu gwa kutambuza omukyala atambuza n'omwami atambuza ekiruma taata gyayisa omutabani ow'ewaka gyakola ki kitambula bwe kiti era kimaliriza kikomyewo waka okitegeera taata tikati ekirala waliwo emyoyo nti banye ne basebo mbagambye gwe weegatta naye kikulu ono olw'okuba okoze naye endagaano yonna evaawo na ndagaano buli ndagaano gy'olaba evaawo na ndagaano buli musaayi gwonna gw'olaba guvaawo na musaayi nti mbagamba bano abantu bawano nti ababeera eruweero mwenna abakulidde eruweero ababeera eruweero terikula newo n'akyusa gavumenti ne bakolayo ekigundi tejja kubeera bwetyo bizinesi zijja kufa kubanga waliyo omwoyo gw'okufa waliyo omusaayi ogukaaba guyina kuvaawo na musaayi omusaayi guvaawo na musaayi ti omusaayi gwesu gwe guyina ate abeegayiriza ab'amaanyi ne kuŋŋaana ne bakabya Katonda ku lw'omusaayi gwe nti kati taata bano buli w'oyingira buli weweegatta n'omuntu musheyalinga 50-50 the moment w'ogendera mu kikolwa bwoti n'obeera naye bwoti n'omukwatako n'okola bye mukola oba ogabanye naye mufuuka kimu kati bw'abanga musiru nga musiru omukyala gw'owegase naye akuwaako ku busiru 50 nawe n'omuwaako ku ky'olina kyova olaba ebyaddala ti omuntu bweweegatta naye nga olina amafuta ebyaddala agafuna ebya siriyasi ky'olina ky'ogaba ky'otalina bweweegatta n'omuntu taata ng'ewaabwe tebasoma musuubire suubira naawe okufunako kopi nga bwe mukyengisa ebirwadde ne mubifuna mu nsi y'omwoyo kyalina naawe okifunako kati abo okireeta nawo kiwane omukyalawo ne mu family nekijja kati oli alina akawumbi k'emizimu n'ofunako millions ebitaano tulaba nabavuga ebimotoka bwebabuuzaako bajja kukubuulira nti atuuka ekiseera emmotoka neegwa kabenji oba omupiira ne gufa lwaki yabadde n'omukazi mu loogi era ono wabisirani n'agenda bamunaaza eyeyambulula baba n'abalogo gwe ndaguddeko jjajja kabisiraani omupiira ate tegwatudde nti muzzukulu kufunaawo kayaaya nafuna kyetutumula mutokose munaabe ne olyoka weeyisaamu gu kyetutumula ebigere n'obikuusa balugu oddemu okomyewo omukisa guli ogugenze musumba tubadde n'ebibuuzo bye twebuuza bingi nga mu mwezi naddala guno ogw'omukaaga obutambi bw'obuseegu bufulumye nnyo abaana ab'obuwala bato obutambi n'ab'obulenzi ki ekireetedde
this kind of immorality okubanga yeyongera? Nakyogerako luli taata nga tuli ffenna. Ne mbagamba waliwo omusambwa gw'amaanyi baguyita Jezeberi. Jezeberi buli ggwanga, sitaani buli ggwanga lyonna asigala y'omu akyusa amannya mu kifo mwali. Buli ggwanga sitaani asigala y'omu. Nti abasoga bamuyina bamumanyi. Kyova olaba ebisoga obwenzi n'obukaba n'okwaka gye kusinga wano. Banga tulinayo liva Nile. Era sitaani akutte ensi ow'amaanyi. Kankubulira ekintu taata. Emyoyo egikyasinze okuba egy'amaanyi mu East Africa giri Jinja. Musumba naawe leka. Nile. Yevaako ebyo. Liva Nile gy'olaba eriko emyoyo egitambula kuliko amayumba kungulu ku mazzi. Musumba Nga muyitamu mwe nga muli mu kuvuba. Twakabeera nakagendeyo Jinja olwo hoteli emu eri Jinja eyo nagendayo ne bawala bange. Twatukayo okusabako nali ngenda basabirako. Twatukayo bo bakuŋŋaana ne basabako. Bava ku mirimu ne bagenda ne bakusabako. Kati ne balyako nabo nga family nga mikwano gyabwe ne balyako wamu balwawo okweraba. Twatuuka ntandika mbagamba katusabe. Mbakwata ku mikono tutudde ku table tumaziva okunyoka chai. Enkuba netonyo from nowhere nga enkuba manyi bwe begenda otonye eraga. Ene yafete yalaga. Nina video, nina ebifaananyi taata. Ekyaliwo. Nga tulinga be bali giringa egitugoba muve wano. Mukola ki? Olutimbe ne lukwata okuva mu bwengula ne lukka wansi ku mazzi we twali tutudde nga wano akafo kano ninga eri mazzi gatambula ga River Nile. Naye nga otunula waliwo bigundi barriers ebikuziyiza okugendayo gwayo. Naye nkubuulira taata, curtain eya white nekka wansi. Buli lwoloota ekirooto ng'olaba omuntu ayambadde white, ebiseera ebisinga taba Mukama, taba malayika, babayita the marine spirits, bitabani bya Jezeberi, biwala bya Jezeberi. Era abantu bangi bali mu bufumbo nabyo. Kati abaana abo okutambuza obutambi Jezeberi atudde mu bo. Buli gyakoma okukita ne kitambula n'abeematiza beeyongera. Bannangira omwana ono kati ng'akwata ekifaananyi ekyo ng'atandika okukiraba ng'atandika okukola byakola. Kati gyakoma okukyematiriza akasoba n'okiweereza omulala. Sitaani afunamu wakati ng'omuntu yeematiza wabaawo okuzaala. Embizi esobola okwegatta naawe nga weematiza golooza obuwoomi n'okunyumirwa okwo kuvaawa. Ng'okimanyi nti omuntu yeematiza tayagala sekisi. Agamba bawala kasasiro ye ayina akantu ke. N'agamba buli nawe mbeera siteekamu na transport, siteekamu na zanviiri, lenti wali. Dekikalawo bulazi agenda muto itavaayo akutte essimu ali mu kwematiza. Ali ku kifaananyi kya muwala eyakitadde. Obwo bwononefu bwa Jezeberi naye bunafu bwa kanisa. Bino ebintu tubagamba tubisomesa naye waliwo abasumba abavayo nga bagamba mulekerawo okusomesa emizimu. Olaba ogenda mu ddwaliro ng'akyogera agenda mu ddwaliro yali alwadde alusaazi. N'agenda mu ddwaliro ne bagoba emizimu egindi n'egindi oyo Kawuula atavaawo nga naye amulina kyegatta naye. Tewali ku nsi Kawuula gwatasumbuwa. Nkubuulya kobe musumbaani kijja. Naye omuliro gw'olina gwe gukirwanyisa. Tewali atalina Kawuula. Ndeeterayo musumba wo nga talina Kawuula. Abeerawo bw'oba oyagala okukakasa nti waali tegeka embaga. Lw'ojja okukakasa nti bulijjo oli mbufumbo. Kikaaba n'okaaba olwo sisita yange musumba mu mukolo gwange gwanca. Nekijja nga kikaaba. Ne mugamba kiki? Ne ngamba kiringa bino biteddi beya. Nga kikaaba nga kikaabira ddala. Ne kibuuza kiki? Nekingamba ondekeraani. Tubadde ffenna ebbanga lino lyonna. Ondekeraani. Teddy beya. Kikaaba amaziga mbu gayiika. Mune kikuba ku ttaka nze tondekaawo. Olabye ebituwasa. Abantu bangi batambula wa. Ndi balina abaana nga lwaleo tazaalanga mbagamba bya ddala. Gwe olina ekikozesa manyi olina abaana.
buli ate abaana bali tebajja kujja kusaba ssente kye bakola bagenda gy'ozijja kyovola buli muntu yeematiza togenda kukulaakulana waliwo bagamba mbu abazungu beematiza nga bo bakulaakulana gwe genda olaba obulamu bwe togenda kukulaakulana kya toyina magezi amagezi gagenda kikujjako okutegeera ne kikutandika okukontrolingira ku gundi yakyo nasabira omuntu mba nakamala okumusabira ngenda wali ku buliri ngenda kwebaka mu bbanga ttono musambwa kumaca mu bbanga ttono ng'obudde bukedde mu bbanga ttono yankubira kiro mu bbanga ttono taata omukazi najja nayimirira mu mulyango gwange guno ogenda mu ddiiro wano mu kisenge nayimirira wati nga musungufu mukazi ku mukazi naŋŋamba gwe Ronnie lwaki totwesonyi gumanye ebbanga limaze naye okimanyi nti baamumpa baamuwa batya abantu abamu batuyingidde bikawuula ebyo olw'obutiiti bwe babambazanga muli bato taata jjayo akatiitimbu for protection kumba akufumbiza kirimbu kikuume omusamize takugamba mazima abasamize batubidde n'emyoyo miyitirivu ate gyogera nabo gye bagamba funirayo akantu nga ne bono gamba kyaliwo kawala ako mwana kawala ako nkaagala najyo giteesa gironda kati naawe gy'ozungira sisita mulokolo ogenze mu ssabo werekeddeko mukwano gwo nga naawe ovaayo n'oguntu abantu abayina ebizimba mu mbuto mwenna kawuula ebyo byebimu ku prodakiti z'akawuula byebyana by'akawuula ebimu biba biyitiridde ne biryoka bikola ne bifoominga ebizimba mwekamba bulya mujje mu ndaba yammwe ey'amaaso gammwe ag'omubiri ebintu birabe spiritual kubanga muli myoyo kwegamba bino by'obutambi buno already mu nsi ey'omwoyo bibaayo ebyaddala sebo nga birina kye bizza okukola ebyaddala era bw'olootanga taata kankubule bw'olootanga ekintu nga kikozesa manyi kimaze okukozesa kita prayer life yo eyali asaba n'otandika okwayuuya eyali asaba n'otandika okwebakiriza kita prayer life buli we kibeera naawe kiba kikumaze buli we kibeera naawe oba owedde so mbegayiridde banyabulesebo kyekisere ekkanisa tuzuukuke tugolokoke omuzannyo mungi mu kanisa yaffe ey'omulembe guno tinolwa tv zaffe katonda zatuwadde omuyimbi nga mulokole wa gospel ayimba oluyimba nga alukwatidde ku biiki nga ab'obupale basala mu vidiyo ye kennyini ng'ayambadde sisita mulokole ng'akaweeka ayambadde map of Africa to map of Africa tonna nga we tuyisiza wonna otulaba kati bulaza bw'abanga kale oyagala kusinza mukama tukubeyo oluyimba lumu tusinze mukama tugende mu kusaba bulaza wawanika emikono bw'ati ng'alaba oluyimba olwo lw'osinza yadde lwa mafuta naye ng'alaba akambalo k'oyambadde kamapu ka Africa konna we kayita kali keekutte bwe kati akalaba ntasobola concentratinga twogera amazima osobola concentratinga ng'olaba era amaaso gugga kutwalawa tolaba ng'oyambadde saati eno eya white ne kubaako ettondo lya ink ekutonnyako ojja kwewuunya nga tolindaze nga gye ntunuulira kubanga banyabo ne basebe wali obubi bwonna wali ekibi kyonna kirabika mangu tewali kizikiza kisobola kubeera ekitangaala kivuga bayibuli egamba nti nzija mangu nyweza kyolina omuntu yenna takukyamyanga era bayibuli etugamba sebo nti kimya ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro olufunyiro lwaki aluyita lumu yandegambye yadde enfunyiro oba yadde amabala ayogera kamu ketunyomereza akatono ke katwonoona so nsumba ekintu ekitono ennyo obusungu bwenzi negasa ekiro ekyo kyokka kisobola okunnemesa okulaba obwakabaka bwa Katonda bayibuli egamba nti omuti atidde omwezi taliraba omusi lwaki basoosa muti atidde lwaki nti teri kibi kitono mu maaso ga Katonda kyatolaba oli yatidde buti ate kati atoola ogwe bwenti okwogera ebigambo bino waliwo abatagenda ssumululwa ogwo musango nze mukama yangamba okutandika okuweereza ne muganzi sirina gye ndaga nangamba ngenda kukuttamu omuntu gw'oyagala ojja kuddamu amagezi mpeerezi bwe nalaba nga kituusaawo nali ŋŋaanye nno emirundi nali ŋŋaanye
banga bwe natandika wiki yasooka omukyala gwe nayita neyiba yali mulokolinga mumanyi nemuga mama mulete wano obutebe tutandika okusaba edoze ndinga mazimbe kanisa yange kulwazi nga nemisiji gy'amakombe tegiyinze statement gye yatandika nayo kati ne tutuula ku lunaku olwalinga lwakusatu lwakubiri bana abakazi ababiri bennafuna okusaba tuba tuli mu kusaba mazo babulira ekigambo nali nsobeseza na mu Yesaya 5:2 olunyiriro olusooka Bayibuli bwegambira nti zuukuka taata tutudde tutandise okusaba Mukama leka weerage Mukama leka okole Mukama yegwe Katonda nabo basaba bazibiriza amaaso abaana b'ono omukazi n'abaana b'ono omukyalo ono ne balwanira ekimotoka nga wendi nga tebatidde nti siriiwo sitaani yabambala ne beewemula mu maaso gange ne beewemula mu maaso gange nga ndaba ne Mukama saaya kummanyira sigenda kuddayo sigenda biweerezaayo abantu ne beewemula from nowhere oli n'avuma munno olw'ekimotoka ky'omwana omwana wo tategeera talina magezi naawe totegeera olinga guno n'agukubawo nange ne nguviira ne gumutomera nze bali wakati tudde kafomu ne nvaawo ne gumutomera oli naye n'agukuŋŋaanya n'azaayo n'azimba ogusingako okaawo n'amuddiza ne bagamba ne temwewemula ne bagamba musumba tobiriimu genda eri totumanyiira naawe naye kyewunza Katonda muzibu yaŋŋamba banyiiga okuva olwo nakati tebakwatagana naye yaŋŋamba dayo genda oyogere nabo obasabire badde mubakwatagane tomulabe yalwana antamye ekyentandize ne mala wiiki ezo nga sidda munnakasajja okutandika buweereza awo yatandika okutuma abantu musumba naloose nga Mukama akugambye alina kyagamba okola ogaanyi naye agenda okukuba embooko nemugamba oba mbooko nyazigumira so taata mbadde nkugamba omuzimu guno ogwa Jezeberi gwe gutu ekirala ebimu ku byaleetera okwaka mu ababyereetera mu abakyala byemwe nkolako makeup wenna osiga kala sadolini legal paint buli kika kya kala okyambadde bridge paint byonna biri kugwe abakyala bolaba bayina obutiiti oli alina 10 z'obutiiti gyokoma okutambula nga bukunyonyogera omwoyo gw'okwaka nga gwambuka obwo butiiti buwonge esebo mwabambala obukomo misota okitegedde taata kati obupale bwe mwambala ennaku zino buwuzi bugundi banyabo ne basebo buwonge kakunyonyogera ng'olina kunoonya musajja w'omufuna oba wa boda oba awuja enkwawa oba amatu galimu enfuufu boda munsonyiwe njogedde sawa yonna bakulekanga kukuba okitegedde taata nti osanga omukazi nga ayagala wa boda naye nga owa boda mukazi kirasi ina kirasi gyalimu naye nga blaza gwayagala n'okuwunyaawunya Mukama jamutererezaayo Mukama jamutereza amutereze wow naye ogenda kubeera mu bwenzi ebbanga lyonna oli awo ekira taata nkugambye nayambalako engoye ze twambala product za Jezeberi olwo bayita product za Jezeberi engoye ze twambala ezimu ziva magombe zirimu ka ingredient kaaba basitaani so zisobola otusikiriza nagula essaati taata nenjambala yali ya black geriko ebimuli saasoma biriko ninga buli wenyambala essaati eri enkwatakwata wano mu mabeere enkwatakwata mu soft parts mpulira okwaka kunyambala ne bwoba akava mu kusaba ng'owulira okwaka ngoyaka waliwo engoye mutujulira mu abakyala waliwo olugoye lw'oyambala waliwo akalega k'oyambala n'owulira nga omwana gwe nalaba buli lwatambula bwakwatayo n'amala n'akolera ddala sebo ensi eyonoonese olugoye lwayambadde lwe lumwakisa weegendereza engoye z'oyambala ziri ku maketi za mulabe kati tugenda zawula tutya musumba olugoye tusabire nekya olugoye lwolaba nga lukisusiza olwo abantu mwambala engoye ng'olabira ddala lususse lwesonyiwe
abamu babulaza nze nkubulya taata fashion ezisinga simanya fashion z'enviiri simanya fashion zaki ezisinga ziri connected n'abantu abatali batuufu myoyo chobola mbiro bino tubagamba Jezebel ali mu fashion ali mu entertainment fashion entertainment ti omuyimbi ayimba oluyimba nga aluyimbye na mu Luganda nafuna beat nga abasunsula oluyimba tebamanyiko tebamanyi Luganda nga ne byayimbye mwabiyimba ng'edda mbuto Yesu ayagala abaana abato emyaka ena gumu ebiri esatu ena olabye ensi taata nafuna beat wali ne bamulankinga ono tulina omuyimbi mukyala nafuna okwolesebwa taata olunaku lumu nga ndaba omukyala nalina ku simu nina gwenyumya naye nendaba omukyala nga ndaba ennyanja ng'ava mu nnyanja yambadde white nga jasembera naye ngenda okumwetegereza buli gye yasembera okujja gyendi ngenda okulaba nga ayina enjegere eddoboozi ne liŋŋamba mumanyi muyimbi waali wano ezimu ku nnyimba zayimba kubanga ne bwe yagenda waliwo yawummulamuuko awo eggulu ne liŋŋamba nti agenze kwambala maanyi ezimu ku nnyimba najja n'abakubira tune wesibadde kati wesibadde goloza agamba gwe ali ku musota agugamba bakulabiridde batya wembadde siriiwo be nakulekera okitegedde olaba gye tulaga taata kati eddoboozi ne liŋŋamba taata pozi mu Luganda abanna abagereka era mu Uganda omukyalo oyo taata Jezebel kyekifaananyi mwatambulira era emirundi gye nalabanga Jezebel omusambu ogwo gwajjanga ne fashion eriko mwe bakola embaga ebiteeteeyi ebyo byamamade whatever gubyambala nnyo n'olusembyewo yali alumba makanisa namulaba mukwolesebwa ng'ayambadde ekiteeteeyi kya bbulu nga kikweya ng'amabeere mu abakyala mubyagala nnyo abawala ng'amabeere gali gati ng'alumba kanisa nendaba obwenzi obutabangawo nga bulumbye ekkanisa tambula mu kanisa ojja kuwulira abasumba abaana be balina Pastor Rod aho wennyini oyogedde ku mwoyo ogwo ogwa Jezebel waliwo scenes oba ze twalaba ku pate y'abaana ba Makindye SS omwali ne wetwalaba yajjira mu keesi betwalaba abambadde enyinza ebifaanana bwe biti musumba ekyo kyali kiraga ki kati kankubulye taata bw'oba ojjukira mu butambi waffe bwe twakolako emabega twatandikirako nabawa obunnabbi ne mbaga nti nalabye obusamizi obutabangawo nga bugolokosebwa nalaba obulogo obutabangawo mu maanyi nga buzuukusiddwa era nalaba obulogo nga buli mu Greek mythology mujjukira obutambi bane mu bukomyewo abaana bano atayazi ze bayambadde ezimu za Greek mythology. What is Greek mythology? Greek mythology abasajja bali abaguliki n'abagulisi n'abaani abaloma baani bayina ennyambala gye bayambalanga niye nga ya bulogo. Nga bw'ogamba Lakwena yagamba abagundi nti mwesiige eddagala lino buli w'olumba ow'amagye nakkuba esasi terijja kukwata kyokka ne beesiga ebira esasi nega bayitamu okitegedde kati nabo bayambalanga atayazi zaabwe olw'ensonga mbu protection spiritually ekiso tekijja kuyitamu. Kakati taata nalabye promo pattern nenkolimira essomero eryo likale era ndikolimira bwe munaabiddamu likale mu linnya lya Yesu. Toyinza kulwata mwana wa banno ng'ali mu keesi. Toyinza kuleeta mwana wa banno ng'omuzinze engoye za mirambo mbw'ava mu mirambo akolanga kizombi. Omwana eyayambadde olugoye lwa bannaani naddira omusalaba nga guli upside down wagulayo omusalaba nga omusalaba guli upside down. Omanyi kitegeeza oyo gwe bayita antichrist nti
owakanya nti Kristo yali abaddewo kati oba weegasse mu lubu lw'abasitaani okitegeera tata kati omwana oyo 666 ayinza okuba nga yagifunye kuyita mu kukola ebyo ebyekisirusiru era bazadde b'omwana oyo mulabe omwana oyo bw'agenda ofaanana bw'ateetunda ajja kuloga ajja kuloga Sumba ekyo kimenyewo okolimidde omwana sikolimidde mwana abasomesa baneetuddemu amagezi toyinza kwambaza mwana wa munno bw'otyo ate nga biri expensive ebyambalo ebyo kubanga nawulidde babitumiza n'obitumya ebweru gomanyi kitegeeza nga bakuleetedde ekyambalo okuva ebweru ate gwe omuzadde weeyitira sitaani nga gwamusasudde okutte mu nsawo yo okwata mu nsawo yo ate amasomero ago abaana baffe abalokole gye bali kyovala omusumba omuweereza omu yaŋŋamba musumba naŋŋamba musumba yesu yebazibwe okimanyi nti musumba byogerako bituufu nti omwana wange namutwala ku ssomero lya bakatuliki kati bino bye tusaba nali mukulizaamu ensigo y'okusaba ano nga tukuba emizimu gyaffe gya Afirika gyakuteekamu maanyi si byabazungu go Timon go don't come back good morning you go abazungu batwe bagobe I chase you by the way abazungu lubo bakyalako ewakaya tubeera nabe ewakaye bapere musumba kati akaana kaliko emizimu agamu ku bwana bwabwe musumba n'akasabira ne kagwa ne katobera ebintu basiba ennaku ezi nga teboogera naye ngo bali lwaki teboogera yabogoledde omwana waffe emizimu gyeno egy'Abafirika kukayukira bayibuli etugamba mukayukire sitaani naye no that's not how we pray you have scared our daughter come on don't come back go where are you from sitaani bamuweewe sitaani bamuweeweeta olabye taata ensi bwetuuse kakati nti tutuuse ku leve eyo nga abaana baffe mbadde nkunyumiza omuweereza oli yagamba nti omwana bwe baba bali mu kusaba mu kkanisa newaka nga bali mu kusaba abaana baba batutte ku kyaki jjukira gye basomera beewombeeka sitaani Mariya omutuukirivu mama tusabire ffe tetujja saba naye tusabire obuvunanyizibwa mukwasiza bonna basumba emitwe Sumba tebali kusonyiwa yesebo so kati n'agamba nti bwe yasabanga bwe yali ataddemu amaanyi okusaba mbu omwana n'amutunulira ng'alinga agamba bwe yamutunulira n'asoma obwongo bw'omwana nga bulinga obugamba nti maama mmwe mwasiriwalira ddala katonda mumwekalakasizaako bukalakasi bayibuli egambye kaayukira sitaani tavaawo lwakubamba nga genda no tinobwakabaka katonda tubutwalana kuwaguza si kwakuseerera Mariya munange nteekere oswadde anaazalira anaateekerayo bameka ali muyiye entebe eyo kati gwe naawe oyagala akuteekereteekere mwenna muli bameka era ge yeena ye yasaanye egenda twala abantu ebyaddala okitegedde taata so kyengezaako kugamba abantu bano obusamize babugolokosezza mu masomero nze mukama yaŋŋamba nti ebisiyaga bigenda kweyongera naŋŋamba ne gye bigenda otandikira mu ssomero erimu wano e Kampala bwe yaŋŋamba nti ebisiyaga bigenda kweyongera wayita wiikisi 3 omukulembeze w'egganga n'avaayo n'agamba okuva olwaleero ebisiyaga tubiganye mu ggwanga lyaffe mukama mulimba era namugamba mukama nga oli mulimba tewayise ebbanga ddene ng'abiganye ne byeyongera nti otuula n'owa booda ng'avuga booda nga bwakukyusizaako otubina bwakyusa bwati otubina bwakuyiniguzaako otubina bali mu masomero abaana baffe nalabako ekiwandiiko mu ssomero erimu wano e Kampala ng'omwana afuna emitwalo 6 buli mwezi muwala wa primary judge kusaasaanya nga gwe mulimu gwe ayigiriza banne asono mwebiri babirya era mugamba abaana bammwe amazima kisajja kino bwe kyekwekwasaako kikwatako ku participate kube kikuba oluyi bayina ssente waliwo wano omwana gwe baasiba bwe yatuuka mu kkomero omulimu gwe yatandikirako gwali ogwo
anti jukira kiri eri ensigo era gwe nali ngenzo olaba yaŋŋamba muganda wange omuvubuka kyakola banne wano bakamusanga emirundi egi kakati ati ne gwakikoze abanga akifiiringa like bamwambaza ng'ayagala bakimukole ne okibuka otya munno musajja munno kati ate twogera ku basajja n'abakazi okufuuka inlet n'abakazi kyekimu ssebo tekiri ku saidi emu ffenna kyekimu okitegedde taata so mbakubiriza bajjabo ne basebo tumanye promopate eyo yali eyolesa busamize kyova lwa tewayita bbanga ddene akabenje ne kagwawo just eyo sampolo n'ebirala bikyajja anyway tubadde twebuuza ebibuuzo bingi ku benje buno obujja baawo naye Musumba Ronnie tuwayo shi endala either next week or eno weekend ne leero lwakuna eweddeko next week waliwo omusajja musamize yeyita simanya laddu because bitya yeegumulidde omuze gw'okukwata Bible n'agikuba embooko nga bwagamba Yesu vaayo nsasule oyo musiru omulabako oyo musiru so tubeeko ensonga ze tuwogerako oyo musiru bwe mutawaanya so next kubanga amagezi Bible ekitabo ekyo n'abakikola basobola kubanga banywa n'enjaga esebo nze naliko ku TV bomu ezakubwa zijjukira amabega kawo ku Uganda Matters bikyebyo omusajja yakwata yajja ng'ayambadde akajiini ng'eno kaddugala ng'akutte Maama Maria n'amuleeta mu maaso mu kanisa y'Abaganda baffe n'amuteeka mu maaso Father ng'alabika yasoma n'okusoma n'agamba mukubire engalo Maria Maama Maria olw'okutukolera ekyamagero bomu bw'atukidde wali tetukosezza agikutte nga gwe bagamba agikutte bazze bamusitudde bane tubeemu amagezi tubeeremu amagezi taata Musumba Ronnie bazze weewaawo bazze bamusitudde nga n'amusitudde aleka munywa mwenge tokikola amazima ga Katonda tokikola taata kati kankubulire ono omusamize simanya laddu biki tetwagala kumuwa na budde bwaffe anoonya budde bwaffe Katonda ajja mwekolerako nkubuulira agenda mwekolerako Bayibuli abazikola n'abakulisitaayo ezo Bayibuli zetukwata si balokole gwe mbulyayo nti balokole be bakola kampani y'abalokole yekola Bayibuli si balokole kati agikola ayina ne yirizi amakulu mu kitabo ekyo kyekigambo ekirimu nga kigudde mu ggwe wekikolera okifuna otya era okikozesa otya bw'okiyingiza ne kiva wali amakulu nti enjala ekuluma emmere bagikuteeredde awo bw'oba ogitunulako tekukusa tosobola kukuta ng'otunuulidde emmere ne bweba efaanana bulungi etya oyina kugirya neryoka ekola impact mu lubuto ekigambo ekyo ne bwanazanyisa Bayibuli Katonda teringa Kurani yo ogigira kubanga mizimu gibaawo awo mangu nnyo negikukolako ginnannyini gyo naye Katonda tatunuulira kitabo ekyo atunuulira waako oli alimu ng'agenze ku kye bayita namuziga gwe namuziga oli mafuta ekibiriiti kiri bakakoleezezza bwe kagwa ku ggwe ng'olyoka kyaka tekirina makulu nga kiri awo ne bw'olwala n'okyezizika olwa bakola ebyobulogologo nti Musumba nze gwolaba nkwata ekitabo n'enkyezizika ne bw'onookyezizika waliwo yasesambu naye yasizika Bayibuli omuzimu ne gumotoga gwatugoli kale Bayibuli eri bitwetwe gwesiriwaza ekigambo kya Katonda nga kikulimu gwe namuziga akireetera okukola tekikola nga kiri mu kitabo kubanga n'ababikola basamize sitaani tatya muntu mugagga tatya muntu alina bulamu bulungi ate omuntu amutegedde era ategedde n'ekyokukola gwe kasita omanya nti era muloota ebirooto n'oloota omufu Musumba mu kirooto kyennyini saamutegedde nti mufu ne muwa akasawo kange n'agenda nako atutta omukisa naye mu kirooto kyennyini bw'omuloota oluddako n'omugamba kasirye wafa amazima ga Katonda mwenna abaloosa ebirooto by'abafu aduuka kiki ekimuddusa akimanya omutegedde
kazotegeera sitaani oba omumazi kale ovala mu kanisa atuula mu kyaki nawuliza n'ekigambo esebo so Katonda atuwadde nga tumaliza taata Katonda atuwadde ebbanga lya myaka 10 ng'ekkanisa ebbanga lya myaka 10 twakatambuzaako omwaka gumu alituwadde okwetereeza ng'ekkanisa era mu kiseera kino banywanisa buno bunnabbi bwembawa emyaka 10 gino bwe ginaggwaako ekkanisa egenda sanga obuzibu bwetasangangako to the extent amakanisa mangi bagenda gaggalira ddala ebya serious to the extent abasumba bangi bagenda kubakwata ebya serious mwababuulira enjiri mwe overnight simbagambe ffe waffe bajuweze ffe ate kino eno kimenya mayumba babagamba n'amakanisa agali ku kkubo bijja tebagenda simatu bijja mbagamba mu registeringe kati abasobola okusoma muddeyo musomo period ya myaka 10 Katonda gyatuwadde twetereze ng'ekkanisa so eno ye grace period kubanga mu myaka 10 gino mulimu n'entebe ennene egenda okuwunzikibwa bweti naye eneewunzikibwa bweti ntebe kyeyo omusumba gyoyo nene entebe ennene kiddemu bulungi waliwo entebe emu eri awo ennene eri waliwe wati eri eno weti entebe emu entebe weyogereze eyo waliwo musumba gaye waliwo entebe emu ennene togambye entebe kagundi kacheya there is a certain chair a huge one bagenda kawunzika bwe kati nga tekaliddamu kutuulwamu kati entebe eyo bweneewunzikibwa egenda kubeera mu period eno ey'emyaka gine 10 twakatambuzaako gumu gwe tulimu guno esebo twakatambuzaako omwaka esebo anytime ekkanisa egenda sanga obuzibu bwetasangangako bataata muzuukuka ab'ekkanisa ya Uganda tubeeko kye tukola abeegayiriza mbayita mu mwezi ogwo gw'omunaana mujje tutuule tubeeko kye twogera wiiki esembayo tugenda babuulira olunaku mwabasapooti nga tusapootinge mukama abawo omukisa amin ebigambo bya musumba Rodi mubiwulidde asebyo nga abagamba mu myaka gino 10 gye twolekedde waliwo entebe egenda okuvuunikibwa kati awo mwe mubeere banywevu atambudde ne bannaffe abalayika mobile bagamba nti yetazugula airtime oba data ku mpeereza esinga okuba ey'omulembe nyiga star 217 star 543 wegulire airtime ne data walayika mobile ate osobola okuba ng'onyumirwa ng'okozesa omukutu gwonna kwona booli MTN o Airtel ojja kubeera ng'ate mwana wattu otufuna bulungi weeyongera okubeera ng'onyumirwa netiwaka ya layika mobile erinnya nze Deni ndina omusumba Ronald Kalungi okuva mu Arise Ministries okuva Nakasajja Gayaza Pastor Ronnie tusiibule bane mbagala nnyo mukama abawo omukisa ayagala okwogerako nange namba eri 0708 394501 070 839 45 ne mobile money eyi namba ekola mukama abawo omukisa kulwa Katonda n'ensi yange BTN Media Beyond the Newsroom Deni exclusive kwetubadde okulaba nga tukutuusaako enteekateeka zino zonna okuva eri gye tutandikidde okutuuka wano bwenna tugoberedde engoma zeeko programu eno oba okoze ekyamuwendo mungi nnyo nnyini ddala ekyo nkikwebaliza oyo nno Guludene ayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira agende maaso n'okubeera nga bampeera ebyo bye musinga okubeera nga munjagaliza babaye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.